Muli mutya mikwano mwasuze mutya musiibye mutya mugyebaleko obulamu bugamba ki kansuubire muli bulungi mweyagala mbaagala nnyo bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala abatajjanga okwo okuwagira abatajjanga okwo okujja kutuwa ku magezi gammwe bamikwano nkomyewo n'ebizibu byaffe nga bwe byalinga mwebale nnyo abantuukiridde nga mwagala tuddemu tubayambe tubawe ku buyambi bwaffe obw'amagezi nga bwe twali tububawa. Twebaza Katonda bane Katonda nga atukuumye Katonda nga yeebale Katonda ono akola binene byereere bamikwano era mumwekwate nnyo ajja kulwana n'entalo zammwe nze yanwanira ezange buli ekinnemerera nkimukwasa kyano yange yagitambuza nawe mba siriiwo esigala etambula kati naamuwaaki oyo ndi muwaaki mugambe ki muleke ki tugenda mu bbaluwa yaffe ey'olunaku olwaleero. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. Muyinza okubuuza Suzan ayimbira ki? Suzan ayimbira ekisa, ebirungi, ettendo, Omukama byamukoledde. Naye nga anyway tutandike n'ebbaluwa yaffe. Mukama atuwe ekisa nga tugenda mu bbaluwa yaffe tusobole okubeera nga tuyamba munnaffe ono n'amagezi aganaaba gavuddemu gonna gabeere gasobola okumuyamba. Bamikwano munnaffe ono agamba mbalamusizaako bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu ogw'ettendo gwe mukola mwebale nnyo okutuwa ku magezi gammwe ffe abalina we tulemereddwa okubeera nga tusobola okubeera nga twewa amagezi ne tusobola okuddukira wano ku channel yammwe ne tusobola okubeera nga mutuwa ku magezi. Bamikwano mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Amannya gange nsaba oleme gasoma lwakubanga olw'ebyokwerinda byonna ebinaabeerawo kubanga abantu bayinza okuntegeera ate ne batandika okuntunuulira obulala. Bamikwano munnaffe n'agamba bw'ati amannya gange tugaleke. Nze nakulira ku luggya lwa kitange twakulirawo abaana nga tuli baana bangi nnyo abaana ba kitange baazaala ne baatazaala abaavanga ku bukojja bwe wa maama waffe abeevaavanga ku bukojja bwa bamaama waffe abalala kubanga bamaama baali bangi bajjanga ne babeerangawo abaana ba bataata baffe abato bonna baabeerangawo bonna bajjanga ne babeeraawo kubanga taata waffe yali mirimi wa mmwanyi era ng'alina ssente ezitenkanika. Twakolanga emirimu ng'abaana aba bulijjo twakolanga buli kimu era nga toyinza kusanga waka n'otegeera nti ono omwana wa waka oba si wa waka. Twalinga baana bangi era taata waffe yatuyambanga twasoma yatusomesa naye ng'ennaku ezitalinga za kusoma twakolanga n'abakozi mu faamu era nga tubayambako okulima n'okuloga emmwanyi bw'obeeranga weetaagisizza okusomba amatoko gateekanga ku ziroole nga zizze okugatema bamalanga okugatema ne tugatambuza ne tugatwalanga ku kkubo kubanga faamu zaalinga wala ng'emmotoka tezisobola kutuukayo. Bamikwano lwaki mbannyonnyola ebintu bino byonna kubanga ebintu bino gye byasibuka olwatuuka taata waffe ng'afa ng'ava mu bulamu bw'ensi eno. Taata waffe bwe yava mu bulamu bw'ensi eno ng'abaana batandika okwetemaatema abaana abaali bakwatagana obulungi abaana abaali awamu nga batandika okusalaasalamu ennimiro mbu nze nja kulimira wano nze nja kulimira wano nze nja kubeera nga nzirukanya kino. Awo nno bamaama baffe baatandika okubeera nga tebakyafuna buyambi kubanga abaana abamu bye baakolanga byalinga tebaleetanga ssente zivuddemu ebyo bye batunze so nga ate ebintu ebyo byalinga bitugasiza wamu nga taata waffe waali. Ekyasinganga okutuluma nga n'abaana abatazaalibwa waka be basinga n'okkaayana be basinga okutwala ebintu mbu kubanga bo baakolanga nnyo kubanga bo baali bakulu ku ffe tetumanyi ngeri gye baali batambuzaamu bintu ate nga naffe twalinga tukola ennaku ezitalinga za kusoma weewaawo bo abamu baali balekeraawo okusoma
nga tebabyagala nga basiiba waka nga balina kukola bya waka. Bamikwano, taata waffe gyali awummule mirembe, ewaka waasasika, abaana beeyawulamu, bamaama beeyawulamu, ebintu tebikyalinga we byali. Baatugamba nga ffe, maama waffe yatugamba nga temulwanira bintu, mubaleke batwale, wabula we bali babaagala bali bituwa, kubanga ogwo musaya ezo ntuuyo za bba wange nange n'abaana baffe bonna. Nange sigamye nti no babituwe ffekka, naye ate bandibigabanyiza mu kyenkanyi. Maama waffe yanyiiga n'agenda ewaabwe n'afunayo poloti gye baali bamugabira, n'ajja n'agitunda n'asobola okubeera nga agula we tubeera. Maama waffe we yagula we tubeera, twabeerawo ebbanga ne tubeerawo, era nga tetuddamu kugenda waka, tetubawuliza. Ne muganda waffe omulala yatuuka n'alwala n'atuuka n'okufa. Maama teyamuzzaayo kubanga Abekiika baagamba tetubalaba nga balinnye wano, we baba basitula ebigere ne bavaawo. Maama yakwata omwana oyo n'amuziika mu poloti gye yali aguze, ne tumuziika eyo n'abeera eyo. Essaawa ya kaakati batwegayirira mujje tubawe ebintu byammwe. Twabagamba we muba mwabitwala mubitwale. Baagaana okubituwa, ne mu kujjanjaba omuganda waffe baagaana otuwa wadde 10, paka bwe tutyo ne tulemererwa n'afa. Ne maama obusungu kwe yabujja okubeera ng'aziika omwana we eno gye yagula. Yagamba singa waliwo obujjanjabi omwana we teyandifudde, wabula baagaana okumuwa obujjanjabi. Maama agamba temulinnyayo. Basenga batugamba mugende mufune ebintu byammwe, eziro ntuuyo za taata wammwe. Maama waffe atugamba omwana ageza n'asitula ekigere n'akijja wano, n'agenda mbwanona bintu, taddanga abeerereyo ddala. Naye ate nga naffe biri ebintu twabitobera, ate era taata waffe yabitobera. Ate era n'ekiwandiiko kye yaleka yagamba abaana bange bonna babagabanyizanga kyenkanyi. Kati bitusobedde. Bamikwano mutwe ku magezi. Maama atugamba tetuddayo. Taata basenga batugamba tugende. Banange tulemeddwa okusalawo. Abaana abamu baagala okugenda, abaana abamu tebaagala kugenda. Bitusobedde bamikwano. Tusaba ku magezi gammwe. Mutuwe ku buyambi bwammwe. Nga bwe tulabye muyamba abantu abalala, naffe mutuyambe. Tusobole okubeera nga tudda. Tufune ekyokusalawo ekituufu. Bamikwano. Tunaasanyuka nnyo, tunaasanyukira ddala. Nga musobodde okujja ne mutuyamba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama abawe omukisa.